Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekibuzo kirala nti lwaki omuntu akoze hijja amuyita haji era lwaki omuyita hajjati. Kiringa bolaba nti omuntu okusomesa ogwo gwe guba omulimu. Kitegeeza akola omulimu gw'okusomesa aba ayitibwa omusomesa. Then omulimu gwennyini baguyita hijja kubeera ng'okola hijja. Then akoze omulimu ogwo yayitibwa haji omusajja oba omukyala n'ayitibwa hajjati. Girinnya limuyitibwa naye nga sigamba nti erinnya abasinga obungi kati ngaye muli munsi z'Abawalabu temutera kiwulira kye muyinza okugamba nti tukiwulira waffe olw'okuba nti kyo tebakikozesa nnyo naye nga omuntu akoze ekikolwa ekyo yaba ayitibwa haji oba hajjati nga bw'olaba omuntu akoze okusomesa bw'ayitibwa omusomesa. Wa barakallahu fiikum wallahu a'lam. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Manyi naffe yabuzizza ekibuuzo nga abuuza ku kubeera nti omusajja aweeredde omwana naye nga si musiraamu ne ebiriwo nga babyogedde. Nja kuddamu nga nkugamba nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe tumanyi bulungi nti amateeka g'obusiraamu yenna nnyini kubeera nti agateekawo yagamba mu kitabo kitukuvu Qur'an n'agamba nti wala tankihu lmushrikaati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum. N'agamba nti wala tunkihu lmushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza n'agamba nti temugeza ne muwasanga abantu abatali temuwasanga abantu abatali basiraamu era abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala ate era temufumbirwanga abantu abatali bakkiriza. Allah n'atugamba nti n'omuzaana naye ng'omuzaana oyo mukkiriza asinga omushiriku n'okubadde nga gwe akwewuunyisizza obulungi bwe n'okubadde nga akwewuunyisizza ssente z'alina n'okubadde nga akwewuunyisizza buli kimu naye ng'omuddu omuzaana nga mukkiriza aba amusinga mu ddaala lyonna mu mbeera zonna. Then n'agamba nti n'omuddu tumumanyi bulungi asinga omukafiiri oba omuntu omushiriku agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala ebbanga lyamala ng'oli tannaba kubeera nti ayingira obusiraamu era ebbanga lyamala ng'ono mukkiriza aba amusinga mu ddaala era amusinga ekitiibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bwekityo Allah atuziyiza okubeera nga tuwasa omuntu atali musiraamu era tokkirizibwa okubeera ng'ofumbirwa omuntu atali musiraamu. Era singa oba ogenze mu maaso n'embeera eyo ng'ogamba nti akuweeredde ne bw'aba akuweeredde okuva mu nasale paka olwakutuusa ku PhD munnange tokkirizibwa kubeera ng'omufumbirwa olw'okuba ng'obusiraamu bukiziyiza era oba tebuli bufumbo wabula bubeera baatilun bubeera bufumbo bufu era mubeera muli mu bwenzi era bwe mujja okubeeramu ebbanga lyonna bwe ebbanga lye munaamalanga mufumbiddwa wabula omuntu alina kubeera nti omusajja waasiramuka oba si ekyo babaganye okusiramuka ebyokufumbira aba alina kubeera nti abivaako n'afuna omusajja omukkiriza wa illa bw'anaaba nga asazeewo n'agenda n'ekyo ajja kubeera nti agenda kubeera mu bwenzi ebbanga lyonna ly'anaamala. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebibuuzo byabuuzibwa yabuuza omubuuzi nti omwami bw'anyiiza omukyala we omwami bw'anyiiza mukyala ye ate afuna ki? Kibuuzo ekyo nkizeemu mu musomo ojja kuwuliriza omusomo afune ansa bi idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri yabuuza nti bw'aba omwami nga tagambye nti n'atagamba mukyala nti amunyiizizza olaba bulabi ng'omusajja yeekambye naye bw'aba nga butuufu tomanyi nti kituufu namunyiizizza toyina musango naye singa omulaba nga olaba munyiikaavu olaba ng'embeera esinnungi mubuuze mwetondere kulwanga munnange ejja naayo eri wansi wa bigere bya musajja ofuba okulaba ng'otereeza akhirayo. Bannange abakyala tutereeza akhira zaffe manya nti omusajja yakeera enkya n'akuwasa ejja naayo ogenda kugifuna wansi wa bigere bya musajja oyo gwe wafumbirwa. So bw'obeera mu bufumbo manya nti oli ku ibaada manya nti okolera jjanaayo gumiikiriza obeeko ebintu ebimu bye weesonyiwa omanye nti mu butuufu
kanerekereza ebyo nerekereza ku akhira nsobola okufuna ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bw'olyanga oli akikunyize kitya gumiikiriza osobola okubeera ng'ogenda tuuka mu maaso ga Allah nga oli mu abo abasiimiddwa. Naye munnange ojja kugayaala obiite ebyobulusaaga owoozemu enkanonkano owooze simanya nange ndi muntu owooze simanya n'ebifaanana bwe bityo otuuke mu maaso ga Allah munenga ogenda kubeera mu bantu abagenda okuyingizibwa omuliro. Ekyo sigambye nti abasajja beeyise nga bwe baagala naye omukyalo olina okumanya nti ejjanaayo olina kugifuna ku musajja baada Allah na eri wansi wa bigere bya bbaawo. Olina kubeera nti ogumiikiriza, olina kubeera nti ofaayo okulaba nga mutuufu omusajja otanyiiga oleme okugwa mu swala zo okubeera nti zitwalibwa okubeera nti tezikkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu agenda omulamuzi n'afiira mu kiseera ekyo nga tannaweza swala ezo oba nga tannazisaala munnange aba afudde alina omusango era yeetaagibwa okubeera nga yeenenyeza mu Allah subhanahu wa ta'ala mu mwangu ddala singa omuntu oba akagwa mu nsobi eyo. Kyokubiri nti Allah subhanahu Nabi Muhammad sallallahu ogamba nti omuntu bw'agenda omulaguzi swala ze 40 tezikkirizibwa tekitegeeza nti bannange eyo kafaara swala zokka zambi bali kujiddwako osigala olina zambi era nga weetaagisa okubeera nga weenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala wa maadhalika nga ne swala zo tezikkiriziddwa 40 ate nga zirina kubeera nga ntuufu. So ensonga eyo nzibu nnyo olw'okuba naffe tetumanyi swala zaffe butuufu bwazo wallahu a'lam. So ensonga eyo mugitwale nti nsonga nkulu nnyo era nzibu nnyo. So ate abagenzeeyo n'abeera nti amukakasa nga bwe tulabye ate eswala zo yo etakoma ku swala kyokka wabula abeera akaafuwalidde ebyo Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byajja nabyo. So nsonga nnene omusango gubaawo era agusigaza bw'abanga afudde nga tannaba kubeera nti aweze swala ezo okujjako nga yafudde nenyereza Allah subhanahu wa ta'ala. Mpozi n'ekirala singa oba ogudde mu nsobi bannange bannyinaze ne baganda banga mpuliriza fuba nnyo okwanguyiriza tawuba. Bw'okoledde ensobi manya nti okoze ensobi weenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa okoze zambi oliddinganye oyenze leero weenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala noddamu noyendeja weenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala noddamu weenenyeza Allah olimbye leero weenenyeza Allah ozemu okulima kusaba musanvu weenenyeza Allah mubasharatan nga wakamala okubeera nti okoze zambi weenenye mu bwangu obw'ekitalo. Wallahu a'lam. Ekyokubiri edduwa ya Ibrahim bw'ennyongerako edduwa gye wabuuza nti Allahumma a'udhu bika min al-ilmi la yanfa neefaana bwe bito ku dduwa bw'ogyongerezaako laba si tekina buzibu ku dduwa gye waleeta kubanga weeri mu bitabo bya adiya eraga nti ntuufu era weeri ku Mbaka Muhammad daliiro ntuufu eziri ku dduwa eyo Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe yagyogera so tekina mutawaana gwonna. Omwami ow'entondo yabuuza nti ate omwami singa abanga wa ntondo nnyo munnanga abaami tulete tupefuula ba kitalo nnyo kubeera nga tunyiganyiga buli kaseera ebitaliimu kubanga oleetera mukyala wo obuzibu. Naye bw'obanga omukyala tolina nsonga yonna ku kunyiga kw'omusajja tolina musango. Naye bw'obeera nga gw'ofuuse ensonga munnange olina omusango mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala era eswala ezo ziba ziyinza okugulugenda ne zitakkirizibwa mu kaseera k'omala nga tonnaba kubeera ng'ogonjola nsonga eyo. Naye bw'obanga tolinaako kakwate konna kunyiga kw'omusajja la baas tekiyina mutawaana gwonna wallahu a'lam. Ekyokubiri okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga mpita mulimu omulungi ensonga eyo tugiyita tawassulu era Sheikh Waqil ajja kubeera nti agisomesa kubanga saagala nnyo okuyingira mu musomo gutali gwange naye nga kikkirizibwa okubeera nti oyosaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'okola kye bayita tawassulu mu Lwarabu n'omulimu omulungi oba n'omuntu omulongoofu ebbanga lyamalanga mulamu n'ebifaanana bwe bityo. So babu wasa mu mulyango omugazi Sheikh ajja kubeera nti abasomesa ku nsonga eyo biiznillah subhanahu wa ta'ala abanga afunye akadde wallahu a'lam. Bwe nkola omulimu omulungi nga njagala mpeera yani osimbe mutingo ogwo basomero ng'eryo ne limenyebwa nga gwe badde oyagala kufuna mu mpeera munnange empeera zo zisigalawo ebbanga ly'omalanga enniyayo ntuufu kwokoledde omulimu ogwo newakubadde ng'ekintu kibadde kigenda kuwangala emyaka 13 14 empeera ze ez'emyaka egyo 14 oba 13 ozifuna mu bujjufu bwazo singa enniyayo yali ntuufu.
mbuzo mulala yabuuza nti abuuza ku Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah embasira bidde yali Abu Makka wabuuza ku Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah munanga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amanya gamatuufu ya Ahmad Taqiyuddin Sheikh oyo amanya ago era yakazi ina nerinya eri Abu Abbas yani Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas ibn Abdul Halim yani yino mwana ayitibwa Abbas yani yetuuma erinnya eryo ekyokubiri tukimanyi nti Mbawarabu bisere bisinga betuuma nyamanya betuuma tata fulani nga bala Uganda butero okukikwesa nti tata gundi kati Abu Abbas mutabani we tata we ayitibwa Abdul Halim ibn Abdul Salam mpozi n'ekirala nti kikirizibwa era omuntu okwetuuma erinnya lya Abu Abbas mathala tugeze example gyendeeta osobola okusanga Ibn Taqiyuddin nti alina mwana n'omu naye ng'ate yeetuuma Abu Abbas nawe osobola okukozesa erinnya eryo n'owetuuma omwana naye ng'ate tonnafuna mwana oba omwana oyo nga tomulina tekirina maani eyo yonna ngambye ayitibwa Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam taata we yali ayitibwa Abdul Halim ibn Abdul Salam mpozi ekirala yazaalibwa mu mwaka ogwa nkaaga mu lumu okuva mu kusenka kwa Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era yazaalibwa ku nnaku z'omwezi nga 12 omwezi gwa Rabi'i al-awwal yazaalibwa mu kibuga ekiyitibwa Haran ekibuga ekyo oluvannyuma basenguka ne family eyo yonna ne babeera nti bagenda mu kibuga ekiyitibwa Dimashq ekisangibwa mu Suria era nabeera nti yabeeramu nnyo n'awangaaliramu n'ab'enganda ze era mwe yanoonyeza irimu ala aidil ulama'i mundu sigarihi bwe yanoonyeza irimu okuva mu buto bwe era yatandika okubeera nti awafatu Sheikh ono gw'obuuzizzaako ayitibwa Ahmad Taqiyuddin ayitibwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yatandika okubeera nti awafatuwa nga tannaweza myaka 20 yatandika okubeera nga wafatuwa oba okusomesa nga tannaba kubeera nti aweza emyaka 20 yasoma nnyo ku taata we ayitibwa Abdul Halim ibn Abdul Salam yasoma nnyo ku taata we oyo ekyokubiri era yasoma ne ku Sheikh Imamu wamukulu gwe tumanyi bulungi ayitibwa Ahmad ibn Hanbali ekyokubiri mu bamu ku bayizi be abasinga ennyo okwatikirira mulimu ayitibwa Ibn Qayyim al-Jawziyya oyo omu ku bayizi be abasinga ennyo okwatikirira mulimu Imam al-Dhahabi yawandiika ekitabo ekiyitibwa Siyar al-A'lam an-Nubala oyo kitabo kirungi nnyo marra oyo y'omu ku bayizi ba Sheikh ekirala mulimu omuyizi we amanyiddwa ennyo era nga naye mwatikirivu nnyo ayitibwa Ibn Kathir oyo naye yawandiika ekitabo ekiyitibwa Tafsir al-Azim n'abeera nti yawandiika n'ekitabo ekiyitibwa Al-Bidaya wa Nihaya oyo naye muyizi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ekyokubiri akida ye yali mu ahli sunnati wal jamaa Sheikh al-Islam yalinga mu bantu abaina akida benzikiriza ya ahli sunna wal jamaa fenna je tubeera nti tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuttireko ekyokubiri mu kubitabo byawandiika Imam al-Dhahabi agamba nti la'alla fatawihi min al-fatwa tablughu 300 mujallad agamba nti oba oli awo nti seeka fatwa ziyawa mu bitabo ziweze emijalladi bisatu volume bisatu ekyokubiri mu bibira ku bitabo byawandiika Sheikh yawandiika ekitabo ekiyitibwa Aqidatul Wasitiyya nawandiika ekitabo ekiyitibwa Risalatu Sahih man badala din al-Masih yawandiika ekitabo ekiyitibwa Bayanu Talbis al-Jahmiyya Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyya yawandiika ekitabo Raf'ul Malami ala al-A'immat al-A'lami n'ebitabo ebirala bingi nnyo byawandiika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yafa mu mwaka ogwa 728 era yafiira mu komera guyita omwaka we tuba tuzze no mu miladi mu mwaka ogwa emyaka gino egyaffe gye tubaliramu yafa mu mwaka ogwa 1328 wa murihi nga obuwangazi bwe yali yafa nga alina emyaka 67 Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bwe yali tannafa
ngambi yafiira mu komera naye yasibwa mu mwezi gwa Shaabani wa mwaka gwa 726 balabala molabe yasibwa okuva mu mwaka gwa 726 nafa 728 balamolabe emyaka gibemeka yamala mu komera naye ng'ekyamusibya kubeera nti yagaana abantu oba yaleeta amasala agagaana omuntu okubeera nga asenguka manya asiba engugu nabeera nti agenda okulambula entaana tumanye nti tekikkirizibwa mu Busiraamu. Ekyokubiri yamala ennaku 20 mu komera omwo nga mulwadde atawanyizibwa obulwadde kabula wafatihi era ennaku ezo bwatyo bulwadde ne bumukunyakunya nabeera nti yafa era abasinga obungi tebamanya nti Sheikh yalwala nga tannafa ennaku 20 kyova olaba nti okufa kwe kwekangisibwa yani abantu beekanga nnyo nti Sheikh afudde era bajumbira kubeera nti bamuziika baali bayitirivu nnyo bamuziika kubayira al-asr amangu ddala ng'ebula akaseera katono esala ya asiri ebeere nti etuuka ng'amaze okubeera nti afa yoyo mu butonotono ennyo ayitibwa Sheikh al-Islamu Ibn Taymiyyah. So inshallah bwe tuli batufunye obudde biidhinillahi subhanahu wa ta'ala tuli mwogerako mu bugazi bwe n'ebimukwatako ebisingaawo yagendawo okunoonya irimu n'ebifaanana bwe bityo naye nga keeka katono nga bwe wagambye okumwogerako akatono mu bufunze yoyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nsonyiwe eba bisobye mba nsobezza ebitidde ku lulimi lwange era biba bivudde ku shaytaani n'ebyo eba bituukiridde faminallahi subhanahu wa ta'ala nabwe kityo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Omuntu inshallah byebibuuzo bye nafunawo ebitonotono nsaba bwe mbasize mu kibuuzo kyo ndabika mbasa nerabira okukiwandiika sobola okunzijukiza inshallah subhanahu wa ta'ala nembeera nti mbaako engeri gye nkitunamu nenkiddamu biiznillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.